Olunaku olwaleero njagala okubalamusaako mu ngeri ey'enjawulo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Njagala okubalamusaako mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Mukama mulungi ennaku zonna. Kale katuddemuko omulundi omulala. Mukama mulungi ennaku zonna. Kale muwubeeko mu linnya lya Yesu. Mukama mulungi ennaku zonna. Kale kyogere n'amaanyi nti Mukama akikoze. Kiddemu omulundi omulala nti Mukama akikoze. Tukiddemu ogwokusatu nti akikoze. Kireka Adventist Hospital kifo kya kuwonya mawanga. Kiwonya endwadde ez'omubiri. Haleluya. Leero kigenda kuwonya endwadde ez'omwoyo zonna. Eddwaliro lino lisookedde kukola ku ndwadde za mwoyo. Haleluya. Twagala okwebaza Katonda ku lwa buli muntu yenna azze mu kusaba kwa leero. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza Katonda, saagala kuddamu kwaniriza na kwanjula kubanga byakoleddwa dda. Naye ku lwa Ssaabalabirizi nga maama ali wakati mu ffe, twongeremu amiina n'akaluulu n'obugalo obw'amaanyi. Maama akaluulu ako n'obugalo n'amiina obutuuse wa mukadde waffe Ssaabalabirizi. Tusanyuse nnyo olw'okubeerawo okwo wakati mu ffe. Bannaye twongeremu akaluulu ak'amaanyi ku lw'omulabirizi waffe, omulabirizi omusumba Simwogerere ne maama, twongeremu akaluulu ak'amaanyi. Erinnya lya kale mumuwubireko kuba yali wano abalaba. Muwube nnyo mu linnya lya Yesu. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Abaagalwa, njagala okwebaza Katonda ku lw'abaweereza bonna, ba departmental directors aba Central Uganda Conference. Mukama waffe yeebazibwe. Obuweereza bwonna obukoleddwa, Mukama waffe yeebazibwe. Twagala okwebaza Katonda olw'abaweereza ab'enjawulo okuva ku bwa Ssaabalabirizi naye nga bali wakati mu ffe. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ndaba omusumba Musonera, kadde waffe Kugonza, ate ne Lydia. Tubongeremu amiina ey'amaanyi. Twagala okwebaza olwa Ssaabalabirizi eyawummula naye ng'ali mu ffe. Ssebo mukadde waffe tusanyuse nnyo, mumuwuubireko mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Twagala okwebaza Katonda. Bannange mukyala Mpande waali. Ndi musajja mufumbo bannaye. Kamusabe naye ayimirire mu linnya lya Yesu. Wonna waali ate mukuba amiina. Twagala okwebaza Mukama ku lw'olunaku olwaleero. Tiimu abateeseteese aba FM Prime Radio awamu n'obulabirizi bwaffe tubakubireko amiina mu linnya lya Yesu. Kubanga batukoze bulungi. Nzikiriza kino, tetusobola kuva mu kifo kino nga bwe twaze. Naye tugenda kuvaawo nga tuli banjawulo mu linnya lya Yesu. Si musumba Mpande yagenda okwogera mu kifo kino, naye Katonda agenda kwogera na buli muntu yenna azze mu kusinza kwa leero mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Tewali agenda kuva wano nga bwe wazze. Buli omu avaawo nga wanjawulo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Kale kiddemu n'amaanyi nti nvaawo ndi wanjawulo. Nvaawo ndi wanjawulo. Kubanga we tujja mu maaso ga Mukama kikola enjawulo mu linnya lya Yesu. Munzikirize ku lw'obudde twogere ekigambo kya Katonda. Katonda waffe atudde mu butaligwawo. Jangu otuwulire ayi Mukama, oyogere naffe mu ddakiika zino ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe tusabye. Amiina. Ekyokuyiga kye tugenda okuyigako mu ssaawa zino kiriko omutwe ogugamba nti crossing over to take over. Crossing over to take over.
kale ffenna tukiddemu crossing over to take over. Take over. Wano tulina musumba Bisaso ye kafulu w'okuvvuunula. Pastor Bisaso jangu ovvuunula omutwe guno gutegeeza ki mu Luganda? Omutwe gugamba Yesebo. nti okusomoka, Crossing over okusomoka take over. ate n'okwezza oba okweddiza. Kozesa kimu. Okwezza. Kitegeeza kwezza. Crossing over Okusomoka, to take over. okwezza, Tuzze mu kifo kino olwaleero to cross over. okusomoka. Ekituleese bassebo ne bannyabo, tuteekwa buli muntu yenna okuva wano nga waliwo ky'osomose mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Wateekwa okubeerawo ky'okola otya mu linnya ly'ani bannange? Njagala okubategeeza nti ebigambo bye tugenda okwogera mu kusinza okwaleero, okusomoka gye buva ne gye bugenda, it is a divine mandate for every Christian. Kiragiro eri buli mukristaayo obutasigala mu kifo waakola atya. Kiragiro eri buli mukkiriza obutasigala mu kifo waakola atya. Kiragiro eri buli kwaya, bana mukubireeko kwaya amina ez'amaanyi, kwaya zonna eziyimbye muzikubira amina ey'amaanyi. Amiina. Kiragiro eri buli kwaya okuyimba ennyimba ezitaleka bantu mu kifo we bakoze batya we babadde. Crossing over is a divine mandate for every Christian okuva mu step emu okutuuka ku step ekola etya. Therefore everyone by the time we tunaamalira ekyokuyiga kya leero, buli omu ajja kubanga amaze to cross over. Hallelujah. Hallelujah. To cross over. And after crossing over, and then you take over. Bisaso kwata Bible. Njikutte Mu taata. kitabo kya Yoswa essula esooka olunya olwokusatu. Bible egamba etya? Soma. Yoswa essula esooka olwokusatu, Bible egamba etya? Buli kifo kye munaalinyangamu ekigere kyammwe Otyo nkibawadde mmwe weebale. nga bwe nagamba Musa. Akaddemu bakawulire. Nga bwe nagamba Musa. Nayo gye kitandikira. Buli kifo kye mulirinnyamu ekigere kyammwe. Oba wavudde mu Central Kampala Zone, buli kifo w'onoolinnya ekigere. Oba wavudde Masaka, buli kifo w'onookola otya? W'olirinnya ekigere. W'onoolinnya ekigere. Oba wavudde mu East Kampala, buli kifo w'onookola otya? W'olirinnya ekigere. Soma Bible egamba etya? Nkibawadde mmwe. Akituwadde mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Akikoze atya? Nkibawadde mmwe Soma. nga bwe nagamba Musa. Nga bwe nagamba Musa. Bassebo ne bannyabo, okusala oba kye tuyita crossing over, okuva mu kifo ekimu okugenda mu kirala, si mukolo bukolo, si kutambula butambuzi. Bwe twamalako omwaka 2025 tugende mu mwaka 2026, tekwali kutambula butambuzi okuva mu mwaka 2025 tuyingire mu mwaka 2026 nga tewali nsonga lwaki tutambula. Ekkanisa okuva weevudde okutuukawo eri olwaleero terubadde lugendo lwa kutambula butambuzi. Nedda, ekisanja kino kye tugendamu, it's not a matter of okuyingira obuyingizi mu kisanja. No. Gwe okujja wano mu kusinza kwa leero tewali amaze gajja ng'ozze buzimu kusinza kw'olwaleero. Nedda, naye buli omu kyatuuseeko, it has been a divine mandate to cross over and take over. Amen. Ozadde omwana nga musumba wagambye, Essebo. divine mandate. Okuze ku mmotoka nga musumba bwe yagambye, divine mandate.
obadde mulwadde n'owona, kibadde ekiragiro kya Mukama waffe Yesu Kristo. Abange mwekubireko amiina, kubanga ne leero agenda kulagira. Waliwo ky'ogenda osomoka, oba oyagala oba tokola otya? Oyagala. Olw'okuba ali wakati mu ffe tuteekwa kukola tutya? Gambako neiba nti nteekwa okusomoka mu linnya lya Yesu. Nteekwa okusomoka mu linnya lyani bannange? Mu linnya lya Yesu. Nze ayogera leero nteekwa okusomoka mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Tuli wano kubanga twagala kukola tutya? Somoka. Omanyi Katonda bwe yatonda abaana be n'abateeka ku nsi eno, Katonda bwe yatuyita n'atuyingiza mu kkanisa eno, kyatwagaza kye kiruwa? Obulamu bwatwagaza, ayagala obulamu obukyuse, ayagala obulamu to excel, ayagala abantu be batuuke mu kitiibwa ekyenjawulo. Obubaka bwange olwaleero, eddakiika ze ngenda okumala wano nga njogera, ziri mu kusala. Lwaki twagala kusala? Twagala kusala wabeerewo ebikyuka. Twagala kusala okuva mu mabanja ffe tutandike okubanja. Amiina. Haleluya. Amen. Twagala kusala okuva mu batukola batya? Kubatubanja. Mu batubanja ffe tutandike okukola tutya? Okubanja. Gye bali abaagala osala olutindo olwo. Yes. We want to cross over. Haleluya. Amiina. Twagala okusala okuva mu bwannamunigina tuyingira mu bufumbo. Haleluya. Amen. Muli abaagala okusala bwe mutyo. Yes. We want to cross over okuva mu butabeera na mirimu ffenna tufune emirimu mu linnya lya Yesu. Amiina. We Amen. want to cross over okuva mu kutambuza ebigere tuteekemu ekisumuluzo. Amiina. We want to cross over. And tell your neighbor, I must cross over. I must cross. Akichwale mugambe mu luzungu kimulume, I must cross over. I must cross over. I want you to shout at the top of your voice. Ne Katonda achiwulire, I am crossing over. I am crossing over. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tuteekwa okusomoka okuva mu bupangisa. Woo. Omusigo ntayi banyabo. Amiina. Okusomoka okuva mu buki? Mu bupangisa. Tugende mu Bwalandi Road. Amiina. Hallelujah. Amen. Crossing over and then take over. Amiina. Katonda bwe yali atutonda, tatutondangako tubeere awo nga tuli awo nga tusala ate nga tetuwamba nga tetwessa bisaso kyewavunudde. Esebo. Nga tusala naye nga tetukola tutya? Okwezza. Kati njagala mumpulirize bulungi. Mwenna abantu b'ekkanisa abazze mu kusinza kw'olwaleero, I want you to listen to me. Njagala mumpulire mwenna eddoboozi lino gye lituuka. Waliwo abantu bangi abazze mu kusaba kwa leero nga basobeddwa, baalokolebwa, baabatizibwa, naye balaba ebintu tebikola bitya? Tebitambula. Gye muli eyo? Gye muli eyo? Balaba nga basaba naye enkyukakyuka tekola etya? Teriiwo. Abantu bano bakkiriza nnyo bw'obatunuulira n'enneema eyiika buyiisi, naye balaba nga tebasimbula, tebalina gye balaga. Gye muli eyo? Njagala mumpulirize. Ate nga abantu bano bo bwe beetunulamu, bwe banoonya abeesigwa basobola okwejjayo ne bagamba mazima ddala, I've been faithful to God but things do not move. Simanyi kye nnaba. Nga bw'otunuulira omusajja ono ali mu kusaba kuno, mu mazima ayagala Katonda, bw'omutunuulira ku ssomero lya Sabbiiti yakeera abeera akola atya? Ate ekiruma nga abatuuka leeti olaba bagaggawala. Ate nga gwakeera olaba obwavu bukola butya bannaaye? Waliwo ekiruma ng'olaba batagenda ku kyaki bagula emmotoka empya. Haleluya. Ate nga gwagendayo sigamba nti tojagala n'akutwalako akubula. Bwe bakutwalako ne bakulangira. Haleluya. Abo nabo gye bali. Kyekindeese okwogera nammwe. Waliwo abantu ddala nga w'obatunuulira, you attend every church faithfully. Buli Sabbiiti ku kanisa obeera okola otya?
naye kyewunyisa obulamu bwo nga bwasigala ku sayidi etya. Obulamu nga bwasigala ku sayidi etya. Today I want to tell you, bw'oba oyagala okusimbula okuva mu kifo ekyo bye njogeddeko, you must cross over. Amina. You must cross over. Bw'otoosale kuva mu kifo ekyo ojja kusigala nga bw'okola otya. Obadde Musumba Mpande, tugenda kusala tutya? Kankutegeeze tugenda kikola bwe tuti. Ebyo byonna bikutuukako, okusaba si kye kizibu. Prayer is not the problem. Actually, the problem is not prayer. The problem is not the prophecy or promises of God. No, the problem is not witches. Toliko barogo. Woo-woo. Woo-woo. Gamba neighbor nti ekizibu si dogo. The problem, ateka nkubuulire, ebyo byonna bye njogeddeko si kikiba nange. Ekizibu kiri kimu. The problem is you have refused to cross. You have refused to cross. Osigadde mu kifo kimu. Nze njagala wemmalira ebigambo bino nga mmaze okujja mu kifo ekimu w'obadde ng'otandise okuba steps to cross. Amina. Haleluya. Haleluya. Tutambula tugenda ludda wa? Mu maaso Tutambula kusomoka. tugenda ludda wa? Nekitutwala mu maaso twagala kola tutya? Kusomoka. Sanga omukristaayo atambula nga adda kyennyuma oyo mukoneko omugambe gundi otusera. Tugenda ludda wa? Mu maaso. Bwe buba bufumbo tugenda ludda wa? Mu maaso. Bwe ba business tugenda ludda wa? Mu maaso. Kuba kulaakulana tugenda ludda wa? Mu maaso. Kanisa etambula egenda ludda wa? Mu maaso. Gamba neighbor ngenda maaso. Je muli abagenda maaso? Je muli abagenda maaso? Can you shout hallelujah? Hallelujah. The problem of the Christians, ekizibu ky'abakristaayo kubanga baganye okusala basigadde mu kifo kitya? Kimu. Kati kambategeeze, abaana ba Isirayiri bonna bandifiiridde ku nnyanja emyufu. Woo! Je muli eyo? Bonna bandifiiridde ludda wa? Ku nnyanja emyufu. Abaana ba Isirayiri bonna singa Katonda teyajja n'abataasa bandifiiridde ku nnyanja myufu. Kiki ekigenda okubatta? Ennyanja weeri balina okusala naye tebasala. Batya amazzi osinga okutya Katonda. Je muli eyo abatya ebizibu osinga okutya Katonda? Are you there? Abatya abantu okusinga okutya Katonda. Ebizibu ne bikulemesa okusala. Kiki ekyali kiremesa abaana bano okusala? Gamba nti just water. Mazzi. Gamba nti just water. Amazzi tetunywa manywe. Kanywe ne ku mazzi. Bisasompa amazzi agagana abaana bano okusala. Gampi. Gabagana okusala. Just water. Gamba just water. Kanganywe. Gana amazzi gano ne gabalema okusala. Kangeyongeze. Just what? Singa Katonda teyataasa ate kambategeeze ffenna abali wano naffe singa Mukama tatutaasiza tubadde tetumalaako. Amina. Tukyali balamu lwa kisa kyani bannange. Ka Mukama. Naye Katonda ayagala tukole tutya? Somoke. Balaga obukristaayo kye butegeeza. Waliwo omusajja yawandiise n'agamba the most dangerous place in a believer's life is not Egypt. It is the place between God's promises and your obedience. Bisasaluwa. Tata wendi. Jangu. The most dangerous place in a believer's life. Nti ekifo ekyosinga okuba eky'obulabe ennyo mu bulamu bw'omukkiriza Is not Egypt. si Misiri. It is the place between God's promise Ekifo ekyo wakati w'ebisuubizo bya Mukama and your obedience. n'obuwulize bwo. Katonda yasuubiza abaana ba Isirayiri n'abatambuza ng'abagamba ngenda kubayisaawo. Haleluya. Amen. Ngenda kubayisa ludda wa? Awo. Kambategeeza
ng'abakristaayo tetudduka bizibu. Preach. Awali ebizibu wetukola tutya? Wetulina okugenda. Gamba wetuyita wetukola tutya? Wetuyita. Awali akubanja wetuyitira ddala. Haleluya. Haleluya. Amen. Awali ekizibu wetukola tutya? Wetuyita. Awali ekizibu wetukola tutya? Wetuyita. Ekifo ekisinga okubeera ekizibu, it is between God's promises and obedience. Buli mukristaayo watuuka awo asikatira. Katonda yagamba genda ludawa mu maaso, naye okugonda kwali kutegeeza abantu bano balinye mu maki, mu mazzi, naye baasigala mu kifo kimu. Tebakola batya? Tebasomoka. Osaba musajja oli mu kifo kimu. Oli mu kifo kimu. Olemedde ku lesoni mu kifo kimu. Haleluya. Amen. Gendako ludawa mu maaso. Vaako mu bbunga ey'oluzungu. Ogendeko mu bbunga ey'oluganda. Amina. Ogendeyo omusajja amanye ebisoko n'engero. Akutwala akulaga omukwano gw'ebisoko. Amina. Haleluya church. Amen. Abakristaayo bwe tutuuka mu kifo ekyo ekyokusalawo nti kati njagala genda maaso, awo ebintu we bifiira. Oyagala genda kusoma naye toyagala genda ku ssomero. Oyagala gula poloti naye toyagala kutandika kusasula. Oyagala gula mmotoka tomanyi na bibanda bya mmotoka gye biri. Kale buli ayagala emmotoka, okugula emmotoka omwaka guno wanika emikono. Ogwange guguno. Oyagala gula mmotoka wanika omukono. Oluva wano genda mu kibanda. Amina. You have to cross over. Amen. Hallelujah. Amen. Genda ogirambuleko ogikubekubeko. Amina. N'abatunda obakangekangemu. Obagamba eno ya sente meka nti miliyoni 10. Obagamba obwa butono mu ndaga ey'ebibiri. Yadde toyinaamu yadde olwataano tuukawo. You have to cross over. Amina. Christianity simply means to cross over. Gye muli basaba ne bannyabo. Gye tuli. Kambategeeze kino. Wakati w'abaana ba Isirayiri emabega Falaawo yali akola atya? Ajja n'ejje lye. Falaawo nga gyali bisasoli ludawa jangu, naawe kulumba jangu. Nawe kulumba jangu, njagalayo omulala omu ajje wana yanguwe. Kakati omu ku abeera abaana ba Isirayiri, abaana ba Katonda. Se baana ba Isirayiri, abaana ba Katonda. Ani ku atafaanana sitaani. Falaawo yaluwa. Uyo. Tuli mukus banange ono siye Falaawo. Haleluya. Amen. Kolamu nga Falaawo. Gwe baana ba Isirayiri. Abaana ba Isirayiri. Musa yaluwa. Uyo. Kulumba genda wali ofuuka ennyanja. Oyo kati yennyanja. Yesebo. Haleluya. Amen. Emabega abaana ba Falaawo bakola batya? Obalaba batabani ba Falaawo kye bakola? Bajja. Baagala kulumba ono. Njagalayo omulala omu, babiri mujje gwe jangu, naawe jangu. Gwege ate muli bawa mwadduka emisinde tetulina budde. Hurry up kanjogere luzungu. Gwe yimirira wali. Gwe jangu wano. Ono ye mwana wa Isirayiri. Yense. Ono gwolaba ono ye mukristaayo azze mu kusaba kw'olwaleero. Amina. Ono gwolaba ono ye mwana wa Katonda. Amina. Ono gwolaba ono yateekwa okuwangula. Amina. Ono gwolaba ono ebisuubizo biri ku ye. Amina. Ono gwolaba ono Katonda yamugamba ensi yonna buli walinnya ekigere enkoze ntya. Nkikuwadde gwe. Ono gwolaba ono buli feefa eri ku ye. Amina. Katonda amugamba genda ludawa. Mu maaso. You have to cross over. Osomoke. Naye ekizibu ky'ono ky'alina ennyanja yiino egaludde. Ono emyaka gy'amaze mu kkanisa 10 tasala. Tasomoka. Naye bw'ayimba oluyimba n'atukangakanga awo alinga anaagenda naye takola atya? Tagenda. Nayimba oluyimba ejje lya Yesu mukole mutya? Mugolokoke. Mulabe Mukama akoze atya? Akulembedde. Abanga agenda ate n'akomawo Ate emabega. nadde emabega. Gye muli
kakati ono bw'atunula eno gwe tunula eno omwana wa Isirayiri bw'atunula eno eno waliyo olusozi era olaba omusajja muwanvu nga lusozi abaana ba Isirayiri baali basala ennyanja sayidi emu waliyo olusozi nga ne sayidi eno waliyo olusozi wano we balina okuyita naye we balina okuyita ennyanja ekola etya ebimbye emabega Falaawo akola atya ajja n'ekitala akikola atya agaludde ono bw'asigala wano mulamu oba agenda kufa mufu alina kukola atya kusomoka naye ekizibu tatambula okumanya tetutambula nono kakamugambira ayimiridde wano ekyokukola akimanyi naye takola atya asomose muddeeyo mutuule. And that is the most dangerous place for Christians. Babeerawo ne batiitiira. Bayibuli egamba mugende luddawa mu maaso musomoke naye batya tebagenda kambategeeza abaagalwa ebizibu byali ku baana ba Isirayiri naye omusajja omu yawandiise n'agamba nti and that is exactly where God wanted them to pass. Awo wennyini Mukama we yali abaagaliza okuyita. Because God never reveals his power until there is no other option left. Katonda ye tabikula amaanyi ge okutuusa nga tewaliwo ngeri ndala yonna esigaddeyo. Mu process eno there was no any other option left. Tewaliwo ngeri ndala yonna mu kisamulala gwonna gusigaddeyo. Balina kuyita mu nnyanja. Amiina. Mwe kambategeeza tetulina ngeri ndala yonna. Naye okulaba nti Katonda atukulembedde awali ennyanja awo we tulina okuyita. Amiina. Ate tugenda giyitamu mu linnya lya Yesu. Amiina. Tugenda giyitamu mu linnya lya Yesu. Amen. Abamu ku mmwe ebyensimbi bibalemesa okugenda mu maaso. You can't move anymore because of finances. Others family pressure. Or you can't move anymore. Abalala ebikemo bibasuseeko. Abalala banange. Ebintu bingi bituganya ogenda mu maaso. Kitalo. Naye lwaki bituganya ogenda mu maaso? Kubanga naffe tetumuvinga. Naye Katonda awa order abaana ba Isirayiri to cross over and take over. Kambategeeze buli buwanguzi we bubeera buli buki bannange buwanguzi lwe bubeera buli buki bannange obuwanguzi we bubeera bubeera bwetooloddwa ebizibu. Omusajja omu yawandiise n'agamba nti Israel faced the Red Sea by divine design, not by accident. Nti abaana ba Isirayiri baali boolekaganye n'ennyanja emyufu ng'ebali mu maaso si lwa nteekateeka yaabwe naye nga ya nteekateeka ya Mukama. Kubanga singa tewaaliwo ennyanja myufu ako kazze mu Luzungu. If there was no that Red Sea before them. Oyogedde bingi gamba if there was no Red Sea period. If there was no Red Sea, there would be no testimony. Tewandibaddewo bujulirwa bwonna bwe bandiwadde. There would be no separation. Tewandibaddewo kwawulamu na kwawukana. There would be no victory. Tewandibaddewo buwanguzi. There would be no testimonies. Tewandibaddewo na bujulirwa bwakuwa. Awatali nnyanja myufu Isirayiri tetwakisomyeko mu Bayibuli. Awatali kuyita mu bizibu by'oyitamu tosobola kuweera Katonda bujulirwa. Naye nze njagala kugamba ennyanja emyufu teyamira abaana ba Isirayiri. Naye be baagimira mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. I want to declare divine mandate to you. Oba waliwo bbanja olimire mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. I want to declare divine mandate to you. Obanga waliwo mulogo. Obanga waliwo muki omulogo akola atya akyuke. Badde manyi mugenda gamba afe akyuke alokoke. Every great destiny
Bisaso, where are you? Every great destiny buli kifo gye twolekedde okugenda eky'amaanyi is protected by difficulty. kikuumiddwa kyebulunguluddwa namungi w'ebizibu. The Red Sea stood between slavery and freedom. Ennyanja emyufu yali eyimiridde wakati w'obuddu ate wamu n'obuwanguzi. Slavery and freedom. Obuddu n'eddembe. Baali bava e Misiri baali baddu. Naye bwe baasala bafuuka baddembe. Ab'eddembe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tuteekwa okusala okuva mu buddu tubeere ab'eddembe. Amina. The Red Sea stood between bondage and destiny. Ennyanja emyufu yayimirira wakati w'okuba basibiddwa ate n'okuba nga bawanguzi. Bwe baamala okusala ne bafuuka bawanguzi. Amina. When you cross over, bw'olaasomoka you become victorious. ofuuka muwanguzi. Hallelujah. Amen. When you cross over, bw'onaasomoka you become victorious. ofuuka When muwanguzi. you stand in one place, Naye bw'onaayimirira awo nga tovaawo mu you kifo are kimu defeated 100%. oba omaze okuwangulwa 100 ku 100. Abakristaayo batudesigninga nga obulamu bwaffe bwa kugenda mu maaso. Amina. Bisaso tugambye nga obulamu bwagenda mu maaso gwose mabega. nga tugenda mu maaso nga tugenda mu maaso nga tugenda mu maaso nga tugenda mu maaso teri kudda mabega. Gamba ku neighbor, we have to go forward. Mugambe tulina genda mu maaso. tulina genda mu maaso. If your life is under pressure, obulamu bwe bwe buba nga bunyigirizibwa don't panic. toteeke muka. If resistance is increasing, bw'olaba nga okunyigirizibwa kweyongera okuwakanyizibwa don't n'okusindikirizibwa retreat. todda mabega. You are just crossing over. gwegenda mu maaso osomoke. Ababeera ebizibu we babeera okusala. Tosobola kutekinga over ng'ebintu biri bulungi. tosobola kgenda mu maaso nakuwamba nakweddiza ng'ebintu biri bwe birungi. Lekerawo okubuuza nti lwaki ebintu bizibu mu bulamu bwange. Naye ekibuuzo ky'ova obuuza, Katonda antegekedde ki? Amina. Haleluya. Amen. Kubanga Katonda ategeka buwanguzi so sikola kutya. kulemwa. Kati kambabulire na kino. Mbabulire na kiriwa bannaaye. na kino Gamba ku neighbor nti wuliriza ekiddako. wuliriza ekiddako. Mugamba awulirize ekiddako. Pastor Bisaso njagala ovunule kano. taata. Crossing over. okusomoka. Crossing over okusomoka. always attracts pushing enemies. bulijjo kwaliriza abalabe kuzuukusa abalabe abatunyigiriza. Pushing enemies. ng'abalabe bongera okutunyigiriza. Abaana ba Isirayiri nga bagenda osomoka. Waliyo abafalaawo nga babakola batya? nga nabo babagoba embiro babanyigiriza. Babagamba mugende luddawa. mu maaso Naye ate mu maaso balaba ennyanja ekola etya? ennyanja ebimbye. Era nammwe mulina ebibagoba. Muli wano naye amabanja gabagoba, poliisi ebalinze tumale olukuŋŋaana. Waliwo ebikugoba kubanga waggaddewo ku Makyalandi Road nga tannazuukuka. Agenda ozuukuka ng'oli mu prayer, corporate prayer, pastor simwogerere gy'ateeseteese. Amina. Waliwo ebitugoba. Abaana bagenda mu ssomero, school fees tewakola watya? tewali. Waliwo ebikola bitya? ebitugoba. Ogenza okuva ewaka ng'osoose kuyomba na mukyala. nedda. Oluyombo lukugoba sigamba ggwe. Oluyombo lukola lutya? lusituse. Soma Exodus 14:9. Bible egamba etya? Yanguwa. Exodus 14:9 wagamba watya? Soma. Kati soma nno. 14 kuva olw'omwenda lugamba bwe bati. Agamba atya? abangambe nti Abamisiri Yes. ne babagoberera ennyuma. embalaasi zonna n'amagaali gonna aga Falaawo n'abalabe abeebagala embalaasi n'eggye lye ne babatuukako nga basuze kumpi n'ennyanja. Bagoba baana ba Katonda. Endwadde zibagoba, abalabe batugoba, obwavu butugoba, emirimu gikugoba, oginoonyeza gibuze, okupangisa kufuusa okupangisa, obufumbo bwafuuka muliro ogwokya. Buli lwolaba abafumbo obanga olabye akataala. Edda banyaffe baatutiisanga, akoleza ettaala n'agamba koonako, oba otwalayo omukono ne bagamba ma yokya.
mukajjukirako essebo kati obufumbo obulaba nga abagamba ma gye muli basabo ne bannyabo bizinesi zikwokya zigamba ma buli wa polisi gwolaba olowooza atwala ggwe. Are we together? Kambategeeze even after nga Katonda amaze okukola ebyamagero najja abaana ba Isirayiri mu Egypt refused to let them go. Okimanyi nti osobola okubatizibwa ebizibu ne bisigala nga bigoba. Oyo ye Misiri. Abaana ba luno balina enjogera egamba nti abo be batabani baani bannange. Nammwe mukamanyi. Njagala okutegeeza ebyo byonna tebiteekwa kuyimiriza. Amina. Lwaki Setaani bisasovunula kano. Setaani onula Jesus. agoba abo anyigiriza abo What he has lost. ekyo kyabadde afiiriddwa Kyamaze okufiirwa. kyagoba Ekyo kyakola atya? Kyagoba. Olw'okuba tetukyali babe kati agezaako okutugoba. Atusange mu kkubo atusuuze naye ne wanaatugoba ffe tuganye okuyimirira ng'abaana ba Isirayiri. Ffe baagoba tugenda mu maaso. Amina. Bisasogoberera nze. Okay. Ffe baagoba tugenda ludawa. Tugenda mu maaso. Tugenda mu maaso. Neighbor tugenda mu. Tugenda mu maaso. Eyo mudemu tugenda ludawa. Mu maaso. Newankubadde batabani ba Falawo bakugoba mu Kristaayo genda maaso. Amina. Genda ludawa. Maaso. Genda ludawa. Mu maaso. Genda ludawa. Mu maaso. If your past is fighting you, ebanga ebiseera bye eby'emabega gye nvuddewo olaba ng'akugoba. your past Ebyo gye nvudde ebitabadde birungi nga bikyagoberera. goberera. Ekyo kitegeeza ogenda kuwangula mu linnya lya Yesu. Amina. Abaana ba Isirayiri we baalaba Falaawo kyali kitegeeza bagenda kuwangula. Amina. Haleluya. Tugenda kuwangula mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Bisaso njagala ovvuunule kano. Kali. The greatest battle. Olutalo namuziso lukyasingiddeyo ddala. The greatest battle Olutalo lukyasingiddeyo ddala okuba lw'amaanyi in crossing mu kusomoka is mental. luli mu bwongo bwo. Is mental. Luli mu bwongo bwo. Oyo omugamba nti mental. Mental. Luli mu bwongo. Ekigambo ekyo kya Luzungu mu Luganda bakiyita mental. Ekizibu kibeera luddawa. Kiri mu bwongo. Kulirwa 14:11. Exodus 14:11 agamba atya lusome. Exodus 14:11 somawo. Mental ekizibu kiri ku bwongo. Soma agamba atya. Bisaso oluddewo. Nze woba nsomero yanguya. Empewo eno. Empewo ebadde ki? You have to cross over. 14, 11. Agamba atya. Ne bagamba Musa nti Bamugamba ki? kubanga tewali ntaana mu Misiri Otya? kyovudde otuleeta tufiire mu ddungu. Katonda abagamba genda luddawa. Mu maaso Naye obwongo bubagamba kudda luddawa. Misiri. Mental. Katonda gwokkiriza agamba nyweza okukola kutya. Okukkiriza Empeera ye ekola etya. weeri Naye nnene. ate obwongo bugamba fuluma ekkanisa. Mental. Haleluya gye muli eyo. Katonda agamba Bayibuli okirina. Saba essaala okirayiminga ebiri mu byawandiikibwa. Naye ate obwongo bugamba kyawa omukadde w'ekkanisa. Mental. Kyawa omusumba yogerera ekkanisa yogera amafuukuule. Mental. Gamba ekizibu bwongo. Ekizibu kiva ku luddawa. Mu bwongo. Misiri tumulese mu bwongo bwaffe. Abagenda maaso Misiri mumuleke emabega. Mumanye mwagulibwa na muwendo. Muli musaayi muli mubiri mujja bwe mwagulibwa musaayi gwa Yesu. Amina. Kati ebye Misiri twabireka luddawa. Tugenda luddawa. Mu maaso. Abantu babeerawo nga physically babatize
naye nga spiritual bali Misiri. Kitalo. Wow. Kitalo. Physically balabika bali free but bound mentally. Nga balabika balinga abeddembe naye nga basibiddwa mu birowoozo mu bwongo. Some people are free physically. Abantu abamu baddembe mu ndabika mu mubiri but bound mentally. Naye nga mu bwongo basibiddwa enjegere. Delivered outwardly. Nga baanunulibwa kungulu balabika nga abaanunulibwa. But defeated inwardly. Naye nga munda bawambe. Tulina abakristaayo abaawambibwa. Bw'alaba emmese eyita mu luggya n'agamba ebiteeka bya neiba biibyo. Era abisindise binumbye ne wano. N'awulira emmese eyita mu mabaati n'agamba olaba omusajja oyo tanjagaliza. Naye nga naye akimanya ennyumba ye emmese zikola zitya. Mweziri. Bw'awaata amatooke erimu ne lyesimba n'agamba olabye oyo bisaso namutegeera. Angolokokeddeko. Baabatizibwa naye mentale bakyali luddawa. Misiri. Abange ffe tugenda luddawa. Mu maaso. Fizikale tugenda luddawa. Mu maaso. Kyova olaba ffe tebatuloga. Haleluya. Amen. Kubanga tugenda luddawa. Tugenda mu maaso. Kyova olaba tetutya byawongo. Kubanga tugenda luddawa. Tugenda mu maaso. Nangirira okusumululwa eri buli muntu ali wano. Amen. Amina. You have to cross over. Tulina okusomoka. You have to cross over. Tulina okusomoka. Don't stay in one place. Tetulina kusigala mu kifo kimu. Don't and never ever stay in one place. Togezaako okusigala mu kifo ekimu. Cross over. Somoka. Ennyanja eri maaso go. Enyo ennyanja egenda kukola etya? Kuvaawo. You cannot take over. Tosobola ate kuwamba n'owangula. While thinking like a slave. Ng'ate okyalowooza ng'omuddu. You cannot possess new territory. Tosobola ate kufuna amatwale mapya. With an old mindset. Naye ng'okyalimu n'eddowooza ery'enkadde. Freedom begins in the mind. Eddembe litandikira mu birowoozo byo. God demands movement. Katonda ye akusaba kubanga otambula ogenda. Start to move. Tandikira wano kakati Miracles okutambula. will happen. Awo kakati ojja kulaba ebintu ebinaabaawo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bw'otandika okutambula ebyamagero bikola bitya? Bibaawo. Ebyamagero bikola bitya? Byekola. Naye ekizibu kye tulina abantu baagala sooka kufuna kyamagero balyoke batambule. Kitalo. Era mugenda okukitoola yonna gye mukitoolera kye mwagala mulyoke mutambule. Seventh Day Adventist Church. Ekkanisa eno y'aba Seventh Day. Ffe tusooka kutambula. Ebyamagero ne bikola bitya? Ne bigoberera. Abayisirayiri baamala kutambula ennyanja n'ekola etya? N'eryoka yeeyawulamu. Kyova olaba Katonda abagamba mugende luddawa? Mu maaso. Soma 14:15 agamba atya? Kuva 14 olw'e15. olw'e15 wagamba bwe wati. Wagamba watya? Wagambye bwe wati. Otyo? Mukama n'agamba Musa nti N'agamba atya? kiki ekikunkabizza? Bagamba abaana ba Isirayiri Bakole batya? bagende mu maaso. Haleluya. Amina. Kati some kyawandikibwa ng'otaddewo bantu ba Central Uganda Conference. Otyo? Mukama n'agamba Musa nti Toteekawo Musa, teekawo omulabirizi. Mukama n'agamba omulabirizi Ani? David simwogerere Otyo? nti kiki ekikunkabizza? Otyo? Bagamba abaana ba Central Uganda Conference Bakole batya? bagende mu maaso. Bagamba Abadventi bagende luddawa? Bagende mu maaso. Omulimu gwaffe si kukaaba. Amina. Omulimu gwaffe kugenda maaso. Kugenda mu maaso. Omulimu gwaffe si kugeya. Omulimu gwaffe kugenda maaso. Kugenda maaso. Omulimu gwaffe si kutuula wansi kwata kutama. Our work is to move forward. Kutambula nga tugenda maaso. Always I will move forward. Amen. Kyova olaba mu linnya lya Yesu Omwadventi tadda mabega. Amina. Haleluya. Amen. Ekyo ne Bayibuli yakikola etya? Nekyogera. Kigaana n'egamba teri akwata ekyuma ekirima ate n'adda luddawa? N'atunula ennyuma. Tugenda luddawa? Mu maaso. Bagenda luddawa? Mu maaso. Kona ku neighbor mugambe tugenda mu maaso. Amen. Haleluya. Amen. 2:26 tugenda luddawa? Tosigala na mbeera za mwaka 2:25. Wali onyiiganyiiga na kati okyanyiiganyiiga.
Haleluya. Amen. Wali tosimayilingirangako bbaawo. Lwanje. 2:26 tewasekako. Kati kasita akomawo mu nnyumba bekapa. Teekako Kampala Mombasa. Ategeera omwaka gukoze gutya. Obadde tofukamirangako mu nnyumba yo. Genda otandika okusaba. Amina. Obadde toyitangako mwami w'erinnya lya switi kigaji, switi kamulali, switi katunkuma. Dayo kyusa ku maki bannange. 2:26 tugenda luddawa. Mu maaso. Abasajja abali wano 2:26 laavu mugikyuse. Amina. Haleluya. Amen. Eve mu kugula obuleega bwokka. Eguleyo neku. Abakyala eguleyo neku. Ekyo kyennyini kye mwogedde kye babeera bakola. Amina. Haleluya. Amen. 2:26 abakyala laavu mugikole mutya. Mugikole mutya. Genda ogiteekemu ku birungo. Amen. Haleluya. Amen. Nenangini laavu ajja agisange nga ddala wamma ekola etya. Etinta. 2:26 bweba business ya mobile money ebadde tekola. 2:25 go back and change otandike business endala. Amina. Gwe bagamba mobile money yabajjajjamwe yalujja yeyoolunyiriri yeyeddira ki. Obanga wooli tewatambula kola otya. Ogenda luddawa. Mu maaso. Ogamba nali nano omulogo nfuukidde omulogo. Awali omulogo okolawo ki. Kola otya. Genda maaso. Move forward. Obanga wali business weri tewakola. Genda luddawa. Mu maaso. Genda maaso ng'otendereza Katonda. Genda maaso ng'okola mission ey'enjiri. Mu Uganda Union twamaze dde okulonchinga emiramwa gy'enjiri. Abakyala gye muli eyo mukube kalulu mpulire. Mu mwezi gw'okusatu March mugenda mu bidaala bya njiri. Amina. Gamba nti amina. Tulabe omukazi anaasigala nga tagenze. Abo abatagenda be balemedde mu butebe. Abagenda mu maaso be bagenda okulaba obuwanguzi. Amina. Mwezi gwa Juni bameeni. Adventist men. Men of impact. Adventist men. Men of impact. Mu Juni ffe tugenda mu bidaala. Amina. Ensi ekola etya erokolebwe. Tulinayo kye tuyita one voice. One voice. Eddoboozi limu. We tugenda okutesitingira bukyanga Yesu abatizibwa nga giweze emyaka 20,000. Amen. Abantu bonna abagenda okubatizibwa babeere nga baselebratingira wamu n'okubatizibwa kwa Yesu okw'emyaka 20,000. Amina. Tuteeke enjiri ku TikTok, ku radio, ku TV and everywhere. Era nga tetugenda mu maaso. Amina. Central Uganda Conference tugenda ludawa. Mu maaso. Njagala okuyimirawo n'okusekerera n'okukudaalira bonna abali boogerera Kireka Adventist Hospital. N'olwaleero tugenda kuwonyezebwa nga tuli ku Kireka Adventist Hospital. Amina. Nze kannangirira ebyange. Ebirala Pastor Simwogerera ali birangirira olulala. Nze nangirira nti olwaleero ligguddewo. Abakubye mu ngalo mukitegedde. Nangirira omulundi omulala nti olwaleero likoze litya. Ligguddewo. Kubanga obwa-Advent bukuŋŋaanye wano. Ate tulireka tutya nga tetuguddeewo ng'ate we tugenda okuwonera olwaleero. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Leero tulikoze tutya. Tuligguddewo. Afa afe. Tunayogera birungi byerere tuli ku buko. Bagende luddawa. Mu maaso. Njagala okubategeeza Musumba Bisaso kyusa kino. Tabata. Great controversy is real.
The great controversy is real. nti olutalo wakati w'obulungi n'obubi Yes. weeruli ddala. But Calvary already decided the outcome. Naye Gologosa Kalivaliyo yasalawo dda yalaga dda ebigenda okuva mu lutalo olwo. Ebivaamu biraga bisaso muwanguzi. Mulinnya lya Yesu Kristo. Amiina. Hallelujah. Amiina. Yesu yafa ku musalaba e Gologosa. Yafa ku lwange. Amiina. Yafa ku lulwo. Olwekyo si kyatya ennyanja. Kyova olaba tulina oluyimba olugamba ennyanja ne bw'ekola etya. Badayimoni oba amaki bannange. Nze sigenda kutya kuba Mukama ali wamu naki. Anange. Nze kyenva mbuulira nga nkyakala. Amiina. Kyenva mbuulira nga nkyakala. Amiina. Kubanga Mukama ali wamu naki. Naawe. Aba ali naawe kuba kwa Amiina ey'amaanyi. Amiina. His name is Emmanuel. Nti erinnya lye ye His Emmanueli. name is Emmanuel. Erinnya lye ye Emmanueli. Simply means God with us. Ekitegeeza nti Katonda ali naffe. Katonda ali nammwe bassabo ne bannyabo. Amiina. Katonda ali nammwe bassabo ne bannyabo. Amiina. Bisaso njagala okyuse kino. Kiriwa. When you cannot fight, Bw'oba nga tosobola kulwana, God will fight. Katonda ajja kulwana. Hallelujah. Amiina. Hallelujah. Amen. When you cannot fight, Bw'oba nga tokyasobola kulwana, God will. Katonda ajja kulwanira. When you cannot reach your limit, Bw'oba nga tosobola kutuuka w'okoma, God shows his power. Katonda yajja kulaga amaanyi ge. When you reach your limit, Bw'onaakutuuka w'okoma ggwe ng'omuntu, God shows his power. Katonda wo agenda okulagira amaanyi ge. After crossing, Bw'onaamala okusomoka, after crossing, bw'onaamala okusomoka, after crossing, bw'onaamala the okusomoka, enemy is permanently destroyed. omulaba agenda kuzikiririzibwa ddala emirembe n'emirembe. Hallelujah. Amen. Permanently destroyed. Agenda kusaanyizibwa wazikiririzibwa eddala ddala. After crossing over, Bw'onaamala the okusomoka, enemy will be permanently destroyed. omulabe wo agenda kuzikiririzibwa ddala. Basomere luno ne tunamaliza na luno. Kuva Exodus yani oyo. Kuva 14:28 lusome lugamba lutya? 28 waawo Wagamba ntuuseewo. watya? Agamba bw'ati. Otyo? Bisaso. Empewo. Empewo ebadde ki? Agamba Agambe. amazzi ne gadda Otyo? era ne gasaanikira Otyo? amagaali n'abeebagazi Hey. n'eggye lya Falaawo lyonna Hey. abaayingira Otyo? mu nnyanja Otyo? ennyuma waabwe Webale. tewaasigala Otyo? n'omu Otyo? mu bo. Wanji. Tewaasigala n'omu Oludawa. mu bo. Ono bwe yagenda maaso. Essebo Abatabani ba Falawo abaali bamugoba bonna ne bakola batya? ne bagoberera. 2:26 abalabe bagobe. Woo! 2:26 abalabe bakole batya? Bayibuli egamba batabani ba Falawo bonna bagwerawo luddawa. Bonna bagwera mu nnyanja. Bonna bagwerawo luddawa. Mu nnyanja. When you cross over, Gwe your bw'onaasomoka, enemies will be destroyed. abalabe bo bagenda When kusikiririzibwa you ddala. make a step forward, Bw'onaakuba olutalo ogenda mu maaso, God will fight for you. Katonda ajja kulwanirira. Bw'onatuuka ku stage w'okoma, God will show his power upon you. Awo Katonda wagenda okulaga amaanyi ge gy'oli. Gemba neighbor nze ndi wa Katonda. Gye muli abaagala okusomoka. Gye tuli. Gye muli abaagala okusomoka. Kati twagala kusimbula kigaali. Haleluya. Amiina. Twagala teekamu kiki bannange? 2:25 akoze atya? Ayisa agenze Twagala kugenda mu 2:26. mu mukaaga. Naye ng'ekisumuluzo kikola kitya? Mwekiri. We want to cross over. Twagala kusomoka. Njagala kwebaza kwaya zino ze mulaba. Mwebale. Ziyimbye ennyimba z'amagaali mpitirivu. Amagaali agategeeza tukola tutya? Tugenda mu maaso. Mwenga tovuga. Taata nvuga. Tebavuga. Nvuga amagaali. Some enemies Waliwo abalaba abamu only die after full obedience. bajja kufa oluvannyuma lw'obuwulize bwaffe obujjuvu. Gondera Mukama. 2:26 ddayo ow'ebirabo n'ebitundu by'ekkumi. Amiina. 2:26 genda ogatte mukazi wo. Amiina. Omuzaddemu abaana 6 oganye okumugatta. Abasumba bagambako nti we mutunulya taliiko kabina.
abaana 6 akabina kakyaliko kanoonyaki buli mwana atwalako hafu we bagwereddeyo 6 mukazi watunga kaggwako eyali atambulanga kwekali kati sijja kukyogera kakati tolaba ebintu ebifaana bwe bityo ate gwe okumugatta oyagala kaki bannange 226 eyo ndowooza y'emisiri tugireka 225 aleluya Amen. we want to cross over twagala kusomoka 226 gatta mukyalawo Amen. gamba neighbor gatta mukyalawo mwe be batannagatta genda ogambe ebbaawo ate mwakukwane 226 kwana muno buki bannange muddeyo gye mwatandikira nga wamuwaana waliwo n'omukazi atayagala kumuwaana eri atayagala kumuwaana gwe muwaana ebiriyo n'ebitakola bitya gwe mugambe mukyalo okumanya oli mulungi osinga ne mukyala Trump osinga mukyala Obama era owulire bakubye n'akaluulu gye muli basaba ne bannyabo gye tuli gye muli basaba ne bannyabo gye tuli stop revisiting what God had already buried. leka okuddamu ate mu ebyo byonna Katonda ate yebyaganye Stop fearing enemies that you already defeated. lekeraawo okutya abalaba ate be wawangula edda Satan is a defeated enemy. setaani ye mulabe yawangulwa edda Let me tell you this. njagala okubategeeza We kino have nothing to fear for the future. tetulina kutya biseera bya maaso Nga Mukama gy'atujje wabadde wala. Ekigambo kye kiva kibeera mu Bayibuli ekigamba nti Ebeneza n'okutuusa leero Mukama akoze atya. atubedde Lekerawo okutya Falaawo. Lekerawo okutyani. Falaawo yaggweerawo luddawa. mu nnyanja Falaawo yaggweerawo luddawa. mu nnyanja Kambategeeze bw'omala okuwangula osinza Katonda. amiina Abaana ba Isirayiri bwe baawangula ennyanja emyufu ne batuuka erudda ne bayimba oluyimba olujja. amiina Ovalaba tugenda ova wano nga tuyimba oluyimba olujja olw'ettendo. amiina Obuwanguzi bugenda kubeera mu mikono gyaffe. amiina After crossing over, oluvannyuma lw'okusomoka the next thing is praise. ekintu ekiddako kwe kutendereza Crossing over, oluvannyuma lw'okusomoka the next thing is to conquer. ekiddako kwe kuwamba Kubanga we baasomoka omugga Yoludaani yali river Jordan. Red Sea Tebasomoka Red Sea yokka. Eh. Waliwo n'omugga gwe era baasomoka. gwegwo Yoludaani Baali baguyita Yoludaani. Yes, sebo. Olwagusomoka we bati ensi yonna ne bagiwamba. amiina Hallelujah. Bwe twabatizibwa twasomoka Red Sea. Olwaleero tusomoka mugga Yoludaani. amiina Ogenda owamba epoloti w'onoozimba omwaka 226. amiina Ogenda owamba omuwala gw'onoovasa mwaka 226. amiina Ate abawala tebakaluba. Amiina. Lekeraawo buli ssaawa lw'omusanga mwannyinaze mwannyoko waawa. Oyo si mwannyoko. Ate bo bambi tebakaluba bangu nnyo. Gwe musange ku sabbiiti ejja mubuuzeeko oli otya nnyabo gye ndi gwanize nakajombeko period. Are you getting the point? Sabbiiti eba eggwako laba omusumba olaba omukadde omugamba omuwala oyo ankubye. Oyinza n'okukolayo ekyeffujjo oba omuyitako n'osuula akeetaano. amiina Okasuula nga atategedde. Wabula kakasanga yakugoberera. Omwana wa Falaawo ayinza okukalonda n'akalinnyako n'akalinnyako. Gwe muyiteko nga atategedde suula akeeki. akeetaano ezike Bw'olumala okukasuula tambula. Bw'anaba mu Kristaayo ajja kukalonda nga bagamba Ssebo. ssebo akeetaano. Ateekamu ku kirimi ssebo. Thebo. Thebo. Bw'asembera w'oli tomusaba balance. Mugambe sorry mama, keep the balance. Keep. Ate bana 226 abasajja ababuuza balance nga balese omutwalo mukome 225. Hallelujah. Amen. Kakati ono wemala omugamba keep the balance kankutegeeze kino sabbiiti eddako jangu na budget yakwanjula.
bwe mugambe kimojjukira lwe nakubuuzaako luli bajeti yine ey'okwanjula okkiriza tokkiriza eggomesi zawedde buli kimu kyawedde sukaali waali buli kimu wekiri okkiriza tokkiriza waliwo omuwala yenna agaana awo wiiki emu ng'omaze okusomoka yorudaani aleluya amen nammwe abawala abagaana bannammwe mulekeraawo ogaana waaki gwe wamuzaala waliwo obujulizi obw'okusala obujulizi bw'okusala buba mu kuwangula ab'emikwano abaagalwa njagala lunaku lwa leero ffenna tusale mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina after crossing over we conquer nti oluvannyuma lw'okusomoka tuwambe tweddize tuve mu ndwadde tufune obulamu obutaggwawo gye muli abagamba nti Yesu njagala nange okusala olwaleero njagala okukuba ekigere ekisooka gye muli abafaanana bwe mutyo bw'eba yesaalayo olwaki toyimirira ku bigere ebyo if that is your prayer njagala okusimbula Katonda agamba baana ba Isirayiri mukole mutya mugende mu maaso mukole mutya mugende mu maaso ate bo balaba ennyanja ne bakankana ne batya tetukyalina budde bwa kutya tulina budde bwagenda mu maaso amiina omuwandiisi omu yawandika n'agamba nti ennyanja it was strategically positioned nti ennyanja yali mu kifo ekirungi ennyo we yali n'olusozi lwali strategically positioned n'ensozi erudda n'erudda nazo zaali mu kifo kyennyini ekituufu n'abaana ba Isirayiri bali strategically positioned nga n'abaana ba Isirayiri nabo bali mu kifo ekituufu nga Katonda alaba ebigenda mu maaso ng'ayagala basimbula ekigere ebyamagero birabike amiina Katonda ayagala osimbula ekigere omwaka 2026 ebyamagero birabike amiina naye omukwayo oyimbe genda okola omulimu gwa mukama waffe tambula ne Katonda salawo okuwa Yesu Kristo obulamu bwo omuntu atabatizibwanga toyingira 2026 nga tokolanga otya Central Uganda Conference tetudda mabega tugenda luddawa mu maaso bisasosomera abantu bano olunyiriri nga bayimiridde Romans 8:37 wagamba watya njagala oluwulirize Romans chapter 8 verse 37 agamba atya somayo 37 lusome lugamba lutya bw'amala okulusoma eruba lukoledde amakulu ng'okuba amiina gamba soma agamba atya 8:37 lugambe bwe luti otyo naye mu ebyo byonna kadde mwako naye mu ebyo byonna bimeka ebyo byonna otyo tuwangudde n'okukirawo kubwoyo yatwagala haleluya amen tuwangudde n'okukola kutya n'okukirawo musumba bisaso njagala ogamba abantu bano etaata Christianity is not survival nti obukristaayo si embeera kulaba nga bwe bw'obeerawo Christianity it is victory naye obukristaayo buwanguzi cross from sin to holiness laba ng'osomoka okuva mu kibi oyingire mu butuukirivu cross from fear to purpose laba ng'osomoka okuva mu kufutya oyingire mu kubeera n'ekigendererwa cross from comfort to mission laba ng'osomoka okuva awabadde okuteeddiira wamu ne tuula wamu olabe ng'oyingira mu mulimu cross from earth to heaven saba ng'osomoka okuva ku nsi kuno oyingire mu ggulu haleluya amen haleluya amen waliwo abaagala okusala okuva mu nsi tugende mulamu obutaggwawo amiina soon our savior Jesus Christ is coming back mangu nnyo omulokozi waffe akomawo bw'oba olindira okudda kwa Yesu wanika ku mukono owuube mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe okuba ekalulu ak'amaanyi n'amiina ey'amaanyi Jesus is coming back Jesus is Yesu coming back akomawo haleluya amen tuteekwa okusala onosigala otya nga tosaze kugenda mu buwanguzi tuteekwa okusala okuva mu kulemwa tufune obulamu obutaggwawo naye njagala okukoowolayo omuntu okusooka bino ebya Katonda tusooke tubeere serious njagala okukoowolayo omuntu omwe agamba nze siyinza kuva wano nga simaze kusala okuva mu butabatizibwa njagala okubatizibwa nga Yesu we yabatizibwa haleluya amen haleluya amen okubatizibwa kwa Bayibuli kwakola kutya kwakunyika amazzi amaki amangi njagala osala ove mu bukafiiri otwale Kristo okubeera omulokozi wo amiina gye muli abagamba twetaaga Yesu olunaku olwaleero
Kyoli agamba Musumba Mpande twagala kubatizibwa. Oyo gwe njagala ajje wano. Olyoka osala okusala okwenjawulo mu linnya lya Yesu. Abantu abagala okubatizibwa mwenna okuwayo obulamu eri Yesu Kristo, abo benjagala bajje mu maaso wano. Amen. Abo tulina obbabatiza, tulina obbasabira mu linnya lya Yesu. Amina. Abo bateekwa okusala okuva mu bikadde bafune obulamu obutaggwaawo. Njagala kuyita abasajja n'abakazi mwenna. Ekkubo balikoze eri. Muyite yonna gye muyita. Oba liri luddawa naye nze ekiseera kino njagala kukoowola abantu bagenda kubatizibwa. Njagala agenda okubatizibwa tambula ojje wano wenkulabira. Amina. Yesu yebazibwe. Musumba twagala kuwayo obulamu bweffe eri Yesu Kristo. Amen. We want to cross over. Amina. Twagala kusomoka. Twagala kusomoka. We want to cross over. Twagala kusomoka. Okkiriza kuva mu kifo kino nga tonnasomoka. Amen. Ng'olinga we wase. Amen. Otudde n'omuntu atabatizibwa ng'anyikibwa. Mukwate ku mukono gye naye wano maaso. Amina. Mukwate ku mukono gye naye wano maaso. Abasumba mujje maaso wano abantu bano bonna. Mubaanirize mu linnya erya Yesu. Amina. It is time to cross over. Baba wekubaawo. Mukubireko abantu ba Mukama abacrossinga. Amina. Abasomoka. They are crossing now. Abasomoka basomoka. Crossing now. Basomoka kati. Wayo obulamu eri Yesu Kristo. Amen. Kuba yonna gy'oli. Yesu yebazibwe. Wayo obulamu eri Yesu Kristo. Amina. Amen. Basomoka. Basomoka. Njagala omuyimbisa gy'ayimba oluyimba abantu ba Mukama nga we basomoka okuva gye balimba. Tambula abantu abo kubawe kuba bajje maaso eno. Oba bali mu kuba bagenda bamugye. Amina. Njagala okoowola mwenna abaagala okusomoka. Njagala okoowola abantu mwenna abawayo obulamu bwabwe eri Yesu Kristo. Ttiimu ey'okubatizibwa emaze, abasumba beetegese, tambula ng'ova gy'oli ojje osale, batabani ba Falaawo baleke mabega, otwale Kristo okubeera omulokozi wo. Mwebale abayimbi, mwebale. Muteekemu oluyimba olwo nga luyimbibwa. Jangu obeeyo obulamu bw'eri Yesu Kristo. Jangu obeeyo obulamu bw'eri Yesu Kristo. Salawo leero to give your life to Jesus. Surrender your life to Jesus. Salawo olunaku olwaleero. Wenna w'oli nga tobatizibwanga, gwe bwe njagala okukoowoola oweeyo obulamu bw'eri Katonda. Yonna gye muli abantu ba Mukama eyo, gwe musajja gwereka kuva wano nga towaddeyo obulamu bw'eri Yesu Kristo. Gwe mukazi gwereka kuva wano nga tomaze kusala. Yonna gye bali abantu bange mubawe ekkubo batambulira bajja maaso. Bajja eri Yesu. Tambula ng'ojja maaso eno. Gwe twagala okusabira mu ngeri ey'enjawulo. Mujje eri Yesu temulwawo. Tambula ng'ojja maaso eno. Kiseera kya kusala. Musobole okufuna obulamu obutaggwaawo. Mujje eri Yesu. Mukwateko gye naye. Tomukkiriza Amina. Yesu akoola. Jangu eri Yesu Kristo tulwawo. Amen. Ffenna tuyinza okusembera kusomoka. Wanyina soteekwa okusomoka.
abantu Tambulenga mujja. mujje come ddala byonna byatwalibwa mujje jangu ye atwagala ye atwagala bulungi Yesu kutufirira ffe tutuuke gy'ali mujje abazito weretwa mwenna n'ebibi mujje mwenna n'abawummuza mujje mwenna gyendi ye atwagala Yesu ye atwagala bulungi era yajja okutufirira ffe tutuuke gy'ali. 111 Yesu akuyita okugenda gy'ali. Twagala kuwaayo n'okusaba. Njagala kwegayirira abantu abakyatambula bendaba mubawe mangu ekkubo ngolo liyimba tugenda tuyimbako ekitundu kimu oba bibiri. Njagala okusaba okutusaza ffenna okuva mu bikadde tuyingire ebipya mu linnya lya Yesu. Ekitundu ekyo nga kiyimbibwa bw'oba okyasigadde Yesu akuyita okugenda gy'ali akuyita okyerero lwaki obakoye yakwagala Nowanganguka butyo akuyita abantu bayite wabonekereko n'erudde eno basobole okutuuka mu kifo kino wano maaso oyamba oyo atambula oyo asomeddwa wawagenda okuyita omuwa ekyanya asobole okuyitawo okutuuka wano n'olwekyo makama ng'okulaba akuliraanye wabanga yenyeenya okujja ng'asomeddwa wayita oyamba omubonekereko atuuka mu kifo kino abali oludda olwo n'abali oludda eno Mangu
ntegeddeko nti waliwo abali ku online naye nga mutaddemu ebibuuzo okubatizibwa kuli ludda wa. Bali ku mikutu egy'enjawulo, bali ku TV, bali ku YouTube, bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku WhatsApp. Gwe wonna mukutu gwonna gw'osinziddeko teekawo erinnya lyo n'ennamba ye y'essimu. Ffe eno tukulaba, tugenda kuwa we tuli, tojje naawe obatizibwe. Amina. Naye nga wano we tuli ye Kireka Adventist Hospital. Amina. Tuli Kireka wano sayidi z'Ekinawataka. Tambula butambuzi okola otya. Ojje. Bw'ebanga waliwo akyali ewala eyo yenna, nawe jangu. Bw'obanga oli ku mukutu, kola ekyo. Teekawo erinnya lyo, teekawo ennamba ye y'essimu. Teekawo erinnya lyo, teekawo ennamba ye y'essimu. Teekawo erinnya lyo, teekawo ennamba ye y'essimu. Kati njagala okukola okuyitayo okulala. Abasumba weebali balina abantu bano. Musumba Kulumba oli luddawa, abantu bo baabo. Njagala okuyitayo abantu abala kati mwe musembereeko wano mu maaso. Sembereeko wano mu maaso. Njagala okusabayo omuntu omulala. Simanyi biri mu bulamu bwo, simanyi by'oyitamu. Naye ng'owulira mu linnya lya Yesu, banaye, ekifo kye tulimu sisobola kubaleeta mu maaso, kubanga ndaba mu maaso wajjudde. Mukadde wange mulabirizi, nyina wenyinza okubaleeta wano. Naye nga mbadde njagala okusaba, waakiri okubeyo oluta lwa kigere kimu mu maaso. Ekigere ekyo kimu mu maaso waakiri ekiraga nti osimbudde mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Ekigere ekyo tugenda kuyimirira wano tuweeyo okusaba ku lw'ekigere ekyo ky'otambudde mu linnya lya Yesu. Amina. Abali wano musembereeko wano ku muzindaalo wano, kubanga mwe mulina omukisa muli wano. Eno simanyi naye nammwe musobola okweyiya mu ngeri yammwe, naye olw'ebyuma musigale awo. Njagala kuwaayo okusaba mu ngeri ey'enjawulo. Era njagala kuyita wano omulabirizi ajje wano. Njagala kuyita omusumba akulira abasumba, ye musumba Sembusi Joseph, naye ajje wano. Twagala kuwaayo okusaba newe tunasaba mu bigambo bitonotono, naye nga tuwoze ekkanisa eno abantu bano ba crossing over mu linnya lya Yesu Kristo. Twagala kusaba ennyanja ziveewo mu linnya lya Yesu. Simanyi nnyanja ekuli maaso, naye 2:26 ennyanja eveewo mu linnya lya Yesu. Tetumanyi mugga gw'oyolekedde, naye guveewo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. You must cross over. Mukama abampeera omukisa. Mukama abampeera omukisa. Kale buli omu awanike ku mukono bupanga mu Yesu Kristo. Wanika omukono ogw'obuwanguzi mu Yesu Kristo Mukama waffe. You cross over. Ako kabonero akalaga nti Mukama tuwanise emikono nga tuwanjaga, twagala okutya ebizibu ebiganya byonna tubireke 2025 tuyingire 2026 n'obuwanguzi ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Abagalwa katwegayirire ekisa kya Katonda agolole omukono gwe tubeere bawanguzi. Tweyanziza Mukama Katonda w'eggye, kubanga gwe wasuubiza ate ng'ebisuubizo byo bituukirira. Otuwadde omukisa n'otuliisa ekigambo kino eky'obuwanguzi. Otuwadde omukisa n'otuleeta ku ttaka lino ly'otukuzza okutiiriisa omukisa gwo ku mitima gy'abantu bonna n'emmeeme za bonna bali wano, ayi Katonda. Amen. Otuwadde omukisa okuzimba n'okuzuukusa obwesige bwaffe mu gwe Katonda omulamu. Naffe tukkiririza ddala watali kubuusabuusa kwonna nga tujja kuwangula, era tuwangudde. Tuwangudde Mukama. Tuwangudde embeera zonna ez'ebisiraani. Tuwangudde embeera zonna ez'obunafu. Tuwangudde embeera zonna ez'endwadde. Tuwangudde embeera zonna ez'okutya n'okweraliikirira. Tuwangudde embeera zonna ez'obulabe obutwetoolodde,
obulabe obw'abantu, obulabe obw'embeera ze tubeeramu, engeri zonna Mukama Sitaani z'abadde akozesa, nsaba nga neegayirira olw'abaddu bo n'abazaana bo, abakulu n'abato n'ababakaddiye emyaka, waleme okubaawo ava wano nga tawangudde Mukama, kubanga gwe okulembeddemu. Omukisa gwo Kitaffe gubeere wamu naffe mu byonna. Tuddeyo mu kanisa zaffe zibadde nnafu zibeere z'amaanyi. Tuddeyo mu maka gaffe agabadde gayuugayuuga gabeere magumu. Tuddeyo mu buweereza bwaffe obadde butaakanaataakana bugende mu maaso. Tuddeyo mu mirimu gyaffe gibadde gitaataaganye, Mukama waffe gireete amagoba mangi nnyo. Tuddeyo mu mbeera zaffe zonna ez'obukristaayo zibeere ng'omusana ogwakayakana okusinga omusana ogw'omutuntu mu buwanguzi bwo, Ayi Katonda. Tweyanzizza kubanga oludde okusaba kwaffe kuwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Era Katonda Kitaffe gwabeera omulamu emirembe n'emirembe, atuukiriza ebisuubizo byo eri abaana b'abantu bo. Wayogera n'otusuubiza nti ekigambo kyo tekiridda nga kyereere. Twebaza ettuntu lya leero oyogedde eri abaddu bo n'abazaana bo mu nteekateeka zo olina be waleese nga badde tebabatizibwanga, mu kusaba okw'obukwangula, mu kusaba okw'okusomoka basomose ne bava ku ludda luli ne bakkiriza okujja okwegatta ku kanisa. Omulabe Sitaani si musanyufu nga bwe yagoberera abaana ba Isirayiri nga bava e Misiri. Falaawo n'amagye ge mweteefuteefu bagoberera. Bano abasazeewo Kitaffe batekeko obukumi, bawe okumalirira okugenda mu maaso, obagjerewo emisanvu ez'ennyanja zonna eziyinza okwekika mu kkubo lyabwe. Mulimu ennyanja y'okugobebwa, mulimu ennyanja ez'okukyayibwa, mulimu ennyanja ez'okuggyibwa ku mirimu, mulimu ennyanja ey'okutugulunyizibwa n'okulumbibwa endwadde n'obukambwe bwonna obwa Sitaani. Tukwegayiridde gwe yawangula Isirayiri nabano bawangule. Amannya gaabwe nga bakyuste ebigere byabwe okuva eri nga baagala okusoma okudda gy'oli, kaganjo yatugandikibwe mu kitabo kye eky'obulamu. Bawe amaanyi bajjuza Omwoyo Omutukuvu. Okkiriza kwabwe kakuleme okunyeenyezebwa amayengo ne beeganaafaanana gatya. Kabatunule ggwe abeera omulamu emirembe n'emirembe. Kristo kulembera obulamu bwabwe okuva kaakano. Bajjirewo emisanvu gyonna bijayinza okukika mu kkubo lyabwe. Kabula eddoboozi lyo nga bavaako emabega bulijjo baga nti guma nze ndi wamu naawe, tosemero gye liggwawo. Bawe ekisa, bawe okusaasira. Bamanga mulimu abatawanyizibwa endwadde zonna embi enkambwe kazikome n'olwaleero. Obulamu bwabwe busazeewo okudda gy'oli, kabudde muleme okuddamu nate okubeera nga bubadde emabega, naye abeere n'obulamu obujja. Pawulo aga nti omuntu yenna bw'abeera mu Kristo kyava abeera ekitonde ekijja. Ebyeddanga bibweddewo byonna nga bifuuse bujja. Obulamu bw'abano abasazeewo okugondera kabeere bujja mu ggwe. Abanaabalaba okuva n'essaawa eno baleme okulaba omuntu oli omukadde naye beebuuze bwebuuza nti ono si gwe twali tumanyi, lwaki ng'ate yeeyisa bw'ati bupya? Anaabategeezanga nti nasisinkana Yesu Nazaaleesi. Waliwo abavuddeyo nga nabo badde batabatambulira bulungi, nga baagala nabo okusesetula ebigere byabwe. Tubadde tutambula naawe naye nga tutagala. Tubadde tutambula naawe naye nga tetwekakasa kifo kyaffe mu ggwe. Tubadde tutambula naawe naye nga amaanyi gaffe matono. Tusaba Katonda ffe mu kuvaayo buli omu kwavudde n'asesula ekigere kye, mukwate ku mukono. Wali ku musaalaba abamba emikono gyo eruyi n'eruyi ng'oyita bonna abasajja n'abakazi okujja gy'oli. Ate yagamba nti omuntu yenna bw'ajja gye ndi simugobera bweru. Buli azze mu maaso asesetudde ebigere kuva abadde najja naseddako mu maaso, mukkirize nga bw'afaanana. Bwe tukukkiriza ebibi byaffe bisuulibwa, bisibwa ne bisuulibwa mu buziba bw'ennyanja.
kebadde bitawanya byonna bireme okuddamu okutawanya nate 2026 nga bwamutuyingiza kabere mu mwaka gwa buwanguzi, kabere mu mwaka gagenda mu maaso okuwangula mu byenfuna, okuwangula mu maka, okuwangula mu byokusoma, okuwangula amaanyi gonna ag'ekibi. Katubeere abakristaayo abeesigwa abanywezebbwa era abateekeddwateekeddwa olw'okutwala omulimu gwe mu maaso n'okuteekateekula mu mafulo bwakabaka obugenda okujja. Naye ate ffenna otusuubira tulina okukubalira ebibala. Twebaza Katonda ffe kubanga otutemedde ekimala, otufuseeko amazzi ag'omukisa, otuyiyeeko obusa obw'ekigambo kyo. Tukwegayiridde 2026 buli musajja n'omukazi ayimiridde ku magulu ge wano n'abo batuwuliriza okusinza ku mikutu yonna gye bawuliriza, kagwere mwaka buli omu ku ffe abale ebibala eby'obutuukirivu, abale ebibala buli omu ng'afunayo omulala omu gw'aleeta gy'oli, kubanga ekyo ky'otusuubiramu. Watugamba nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne mu nsi, kale mmwe abangoberera, kale mmwe abanzikiriza mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa. Tuyambe kitaffe bwe tunaaviira wano mu ggwonero lino, katufulume buli omu agende abeeko omusajja, abeeko omukazi, ng'atandikira mu maka ge, ng'atandikira ku miriraano, nga tugenda okwetoola ensonda zonna ennya ez'ensi. Tuleete bangi obw'ekitiibwa leero na bulijjo. Omukisa gwo Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gwe nsaba gubeere n'abaddu bo, gubeere n'abazaana bo, abana abapya abaakajja okukkiriza, naffe abaakukkiriza edda guleme otuvaako. Gubeere mu maka gaffe, mu mirimu gyaffe, bizinesi zaffe, mu baana baffe, mu bisibo byaffe, na buli kye tukola kyolemu omukisa, n'omukisa gwe tusinga okwetaaga. Katonda ffe kwe kulaba amaaso go onoolabisa kwera ebyeggulo by'ensi, kubanga tusabye ne tukkiriza nti otuwulidde okuyita mu kisa kyo n'ekisa ky'Omwana w'Omwami Yesu Kristo Mukama waffe. Kale katusabe. Katonda Kitaffe atudde mu butaliggwaawo, obanga waliwo omusajja n'omukazi yenna eyazze mu kifo kino naye ng'abadde ayimiridde mu ndwadde ezimuluma, tusaba omwaka 2026 asimbule okuva mu ndwadde atuuke mu bulamu. Tusaba mu linnya lya Yesu eri abasajja n'abakazi abazze wano nga babadde bapangisa omwaka 2025 basale bave mu kupangisa guno 2026 bafuuke bannannyini mu linnya erya Yesu Kristo. Tusaba Mukama obanga ebaddeyo abaana abatasoma nga baana b'abakristaayo, ayi Yesu 2026 abaana abo bonna kawabeerewo genda mu maaso bagende kusomera ate bayite. Obanga waliwo omusajja ali wano oba oli mukazi ng'ayimiridde ku sayidi ey'obutaba na mulimu, mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi genda maaso olw'okukkiriza ekyamagero kirabike ofune omulimu mu linnya erya Yesu. Waliwo gwe baalangirirako endwadde etawona, it's time to cross, owonyezebwe mu Yesu Kristo Mukama waffe. Waliwo ebiganye mu bulamu bwo, it's time to cross, mugende muwangule mu Yesu Kristo Mukama waffe. Isirayiri akuŋŋaanya mu kusaba kwa buwanguzi. Christianity means victory. Tuva wano na buwanguzi kubanga ne Yesu yawangula. Buli mukazi ayimiridde wano, buli musajja ayimiridde wano, bantu bano bali musana, balina bye boogera munda mu mutima gwabwe, tebaagala kusigala ku sayidi emu. Bwe basigala ku sayidi emu bagenda kufa, naye we banaasomoka Katonda onoobalwanirira. Kale buli omu mulagira mu Yesu Kristo Mukama waffe ogende maaso spiritually, mugende maaso physically, mugende maaso mu bizinesi, mugende maaso mu kusoma, mugende maaso mu buweereza,
mugende mu maaso nga mubuulira enjiri, munaalaba ebikulu Katonda byakola. Musajja gwe Mukama awulidde okusaba kwo. Naawe mukazi gwe Katonda awulidde okusaba kwo. Mwenna abakaaba amaziga musangule amaziga, Katonda awulidde okusaba kwammwe. N'okusaba kwammwe kukkiriziddwa mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama abeere nammwe. Mukama abawe omukisa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama waffe yebazibwe. Mukama waffe yebazibwe. Wano waliwo abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala bagenda okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Tugamba tutya bannange? Era abasumba, bamaster guides, abaweereza bano abalina ebipande ku bifuba, ekiseera kino kyennyini mukulemberemu abantu bano. Ebbatirizo lyeteeseteese n'abasumba gye bali.